Ankolete virunji na imba, ankolete virunji na tenda, ankolete virunji na imba, ankolete virunji na kavera. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Yari hari haji ntege nasante ba Mungu ya mujulula Allah muwekisa amubujjana eziyage. Sagala kitange kufuka kasobeza nga lubuto lwa ntumbwe mpulira mu kifo ky'okudda mu maaso ate ne ludda enkoto. Bakwebazizza obuweereza bwe muweereza eno era bakulu banno ne bakwebaza okubeera nga mukuumye ebbendobendo ly'eno. Senga era bakulu banno ne bangamba bwe mwakoma okwogeramu nabo walinanga ebikutawaanya byali bibiri. Mwali mwagala kukola ssomero ng'oyagala headmaster ne bbaasa. Ne baŋŋambye nkutegeeze headmaster abuze baleese bbaasa y'anaasobola ate okubala ensimbi bbaasa omuleese eri mwannyinanze. Senga ekyo nga kiwedde ebintu bino bivudde eri omwana Akirizi. Akirizi ojja kumulaba alina ettama kubanga omwavu abanaluba entunula yetunulanga gwe balongoloosamu essanyu naye ate w'omutunuulira amwenyamwenya. Agambye okusinziira w'omukoledde ebintu eby'omuwendo akuleetedde seeti eno n'akwebaza nti waseetinze ddiiru z'engalo z'owulira. Kitange kkiriza Senga ono mutegeeze nti mu seeti eno gy'aleese Senga eno gye bayita campus direction nti mapu wagikubye tetwabuze era twatuuse. Senga omwana w'obulenzi Akiriisa agambye nti divide eno agikuweereza nti ab'ennugu n'ab'effitina abaagala obbaawula wayawulanga yo ebafumi tebaveewo. Senga Akiriisa agambye ekkalaamu eno gy'akuleetedde luno olunaku sigale ng'oluwandiika mu byafaayo. Era ye muntu y'omu agambye nti effitina ejjudde ku kyalo kino olabaga ya nnyumba etennaba kuggwa naye ate guno omukolo eno rabba barabbi ng'ewaabo baveewo tubawone. Ekyamazima kontrakiti eno eriko 180 nti Akiriisi n'omukwano kati essaawa eno gwalina guli mu 180. Mutunule nga nze njagalanga wabula mwakanya okutunula munnange nno. Senga kano ke bayita set square. Akiriisi agambye musajja mukatuliki akuweereza baperesona 3 Paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu akulembere buli kimu kyokola. Senga n'akwebaza nnyo era y'ensonga y'emu nga w'omanyi nti ekikwanguyira okyanguyira tugambye nti katuleete mutasi ono ate abeerewo. Bannange omuntu yajjirwa omukyayina ate kanswazaewo otyo. Bannange Senga twongera okubeebaza olw'okuzaala abaana obulungi n'okuteekateeka. Weewaawo omusajja wa Kabaka. Ssebo taata omukolo gw'okwanjula mpulira bannange wabe wakuteteekanyizaako awo sinakindi omusajja omu ali enkoko ye agimalawo. Kitange taata wangi omukolo gw'okwanjula sinneegiina nti buli maka ogusangamu. agambye Alichakula kuone senkala omusajja nannyini